Olunaku lw'eggulo akulira abalamuzi mu kkooti ento e Kayunga John Francis Kaggwa yawuliriza emisango ebiri okuli ogwa Jacqueline Birungi Kobusinje gwe yawabira munna Nope Harriet Nakwedde ng'ayagala kkooti eragire okubala obululu ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kayunga kuddibwemu n'ogwa munna Nope Patrick Nsanja naye ng'ayagala okubala obululu kuddibwemu okwa Ntenjeru South ng'avunaana owa NRM Fred Baseke gw'alumiriza okumubba. Olwaleero omulamuzi awadde ensala ye mwategeereza ng'obujulizi obwateekebwa mu mpaaba ya Jacqueline Birungi Kobusinje bwe butamatiza kulagira kuddamu kubala bululu. Ensonga endala kwe kuba nti DRA forms ze yateeka mu mpaaba ye ng'obujulizi bwe zitakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda era wano omulamuzi John Francis Kaggwa wasinzidde okugoba omusango guno era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda kateeke Harriet Nakwedde mu kyapa kya gavumenti ng'omubaka omukyala owa Kayunga omulonde. Kkooti yawuliriza empoza yaffe nti ensonga ze baleese zabadde zeekwasa butagoberera amateeka ate ekirala nga ne DRA forms ze bataddemu mu mpaaba yaabwe teziri certified. Omuntu obeera otya nga oli candidate naye nga tomanyi wagye weesimbidde tomanyi she could not even explain to court nalondera wano, so ekyo kikulagira ddala omuntu gwe bapaatika ku bantu. Nakwedde atendereza omutonzi olw'obuwanguzi buno. Naye twagala okwebaza Katonda nti final olwaleero obuwanguzi bwaffe obuwanguzi bw'abantu b'e Kayunga buzeemu ne bukakasibwa ne kkooti. So twagala okwebaza Katonda, twagala okwebaza abantu bonna abayimiridde naffe mu nsonga eno, abantu b'e Kayunga just tubeebaza. Bannaffe mwenna ababadde mu nsonga zino twebaza essiga eddamuzi kubanga lirabye amazima ate amazima ago ne bagateeka ku mmeeza. Ye Jacqueline Birungi Kobusinje talabiseeko mu kkooti okuwulira ensala y'omulamuzi ng'akiikiriddwa bannamateeka be kyokka nabo tebalinze ensala ya kkooti kumalirizibwa ne bafuluma ne bagenda. Era n'omusango gwa Patrick Nsanja owa Nope gwe yawaabira owa NRM Fred Baseke ng'ayagala obululu buddibwemu okubalibwa ogwawuliddwa eggulo, omulamuzi nagwo agugobye era nagwo n'alagira akakiiko k'ebyokulonda okakasa Fred Baseke munna NRM ku buwanguzi ng'omubaka wa Ntenjeru South omulonde. Fred Baseke yeewuunyizza engeri Nsanja gy'abadde ayagala okuddayo mu paalamenti ng'ayita mu kkooti ng'akimanyi bulungi nti yawangulwa. Neebaza Katonda kuba bino bibadde bya Katonda tegabadde maanyi gaffe. Naye abantu eddoboozi lyabwe livuddeyo. Twanoonya akalungu abantu babulaga obuwagizi. Ne bano badde baagala kukola bukodyo bwa kuyingira paalamenti nga bakozesa kkooti. Neebaza kkooti esaza amazima n'etambula n'abantu ba Ntenjeru South kye baayogera. David Kamukama, lawyer wa Fred Baseke, aliko amagezi g'awadde munna Nope Patrick Nsanja. Agenda mu High Court era tujja kuddamu tubasangeyo tubakubireyo ate nga kkooti bateeko ssente bawonye leero ne batabateeka costs naye singa bagenda mu High Court tujja kufuna costs nezawana zabasonye nazo tuzifunye. Kati bano tekimanyiddwa oba nga banaddukira mu kkooti enkulu okuwakanya obuwanguzi bwa bano.